baze okuva mu opposition ebadda mu NRM fracas abadde waawo otekine ku mizani fracas Chameleone ye yakifudde nti kiri cool n'amaliza nga akuteredde yakamotoka katuddutu n'agamba kakati let's make peace so bwana akivugiraawo anasigala nga talina tabbu bw'abeera mu bantu be still nga Muhammad Nsereko yakikirira ekibuga Kampala bwe yali yagira mu kukadi NRM naye nga bw'atuuka okwogera gamba n'amalwaliro gabulamu naye kino kibulamu atagamba okay osobola okubeera mu gavumenti naye nga toweeweeta buweeweesi osobola kabeerewo opposition mulimu ebiri mu gavumenti byosobola n'ogamba yadde kino tukikuba tuli ku sayidi eno naye kino bakikoze n'oba nga owagira kyowagira on principle ng'oli ku sayidi y'omuntu. Thank you. Okay. Yabadde Dr. Kwefune. Dr. Tuddeko kugulira eddala tubadde tulina mu week erikwata ku mwana mulenzi eyaguddemu eddalu awo yabadde agudde eddalu osuubira Jamie Couch ono yabadde embeera n'agituuseeko ate tekitera abayimbi okutuuka ku this point ey'okuba nti abamu tusuubira nti oba yeesudde eddalu oba yagudde eddalu buba bwavu music gwe bakuba tebamuggyamu ssente or something is behind it. Jamie Kalisha omanyi buli nsonga ya music eno tugikwatanga bwebeze tebifaanagana ebizibu tebifaanagana buli omu waliwo abavaako olw'obwavu waliwo abayina ssente naye nga waliwo omukyala erinnya katuleke kyajja ave mu rehab naye tekyali tekyamutwalayo nti bwali bwavu yanywa biragalalagala bye era nga n'okubigula abigula muganda waffe Jamie Kalisha nasanyuse nnyo nti famire yamututte bagenda kumuyamba biringa ebintu bitaano ye bibadde bimutawanya ng'omuntu ekisooka yagaana okwekkiriza ye Jamie Kalisha nti bwe baba bakuzaala wakaliga nga muzeeyi buyondo yakuzaala ne bw'olabayo omugagga bwe wandyegwanyiza nsobola kukera ku makya ne ngamba Sudiru yanzaala so kakati y'okuba nti ye ne taata we muzeeyi Twaha Kabuye baatula ne mu meeting emyaka nga egiyise mabega ne bamubuza lwaki ogamba nti Kabuye Ssembuga yakuzaala ekikolimo ky'omuzadde nakyo kirala nnyo bwe muba nga temuli on the same page ne muzaddewo ekyo ne bojjeno mu kibuga batugamba omuzadde Katonda w'oku nsi ne bojjeno n'obikola byonna naye ng'ewakasi watereevu ekyo nambeemu kiba kigenda kujjako ontegeera so buli muntu fe okulaba nti waliwo akayimba ka Paulo Kafero bakayita agamba musaayi gwange nsaba twogere mutuule ng'abooluganda mwogere mwetereeze neera ke Dubai n'akayimba bakayita family ties funa abakadde oddeyo mending ties with your family eno ku kibuga ne bw'onoobikola mulimu abantu nga mukola